Pastor Bujengo ne Susan Makula bakigadde finally. Hope Shifah owa surprise akikoze so nga ate ye Juliana kanyomoozi bamukubyeko surprise. Birindirire mu bujjuvu. Baniriza nate mikwano gyange mwebale butakowa kuntegeranga matu muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako mwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mwe abatuuse ku buwanguzi abafiiriddwa nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe ate era bw'atyo agiramuze ekisa basonyiwe byonna ebyabasobako ate mwe abagumye emitima abakaaba eŋŋanda saako bambi n'ab'emikwano ate abakuziza zi birthdays olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi ate ag'essanyu mbagaliza buwanguzi saako ate n'obuwangazi amanyi enzo omumbejja Aisha Solo wano ofuna updates zonna zigenda maaso mu ggwanga lya Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula nga tewerabira nti ennaku ezimu tubeera wano ng'era of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu tubeera wano nga twogera ku bintu eby'enjawulo tuwangana ku magezi kale munange bwe yakanneeyungako essaawa eno yennyini nga gwe omulundiko ogusoose okubeera ng'ate bambi ompulira kyengenda okusaba kiri kimu subscribe ng'ateekako akadde tusobole okubeera ng'ate tutambula tuli ku lugendo olututuusa mu ba subscribers omutwalo gumu kale n'olwekyo bambi ngenda kusaba weyunge ku lugendo luno. Kantandikirewo obutakulwisawo ntandise ne Susan Makula sakate ne Pastor Bujengo mbaneno ngate munange wetwogerera olwaleero bagenze maaso n'okubeera ngate bakikwasaganya ate wali Pastor Bujengo agenze ekyebando bw'ati ate n'akyala ewaabwe w'omukyalo no Susan Makula bw'ati agenze ne basobola okubeera ngate bakola ki bamutegeera kyenajjukirwa ti omukulu ono yali musajja mufumbo era bw'atyo nga yawasa omukyala amanyikiddwa nga Teddy Naluswa era we batyo ne bagenda ne mu bufumbo obw'empeta bwe batyo ne babeera mu bufumbo bwabwe wabula ate oluvannyuma munange ne bawukana era ne bavaayo buli omu ng'ayogera bisongovu eri munne n'okutuusa kati tetunnamanya nsonga ntuufu yeyawula bakulu bano wabula tuba tukyali awo munaye ng'ate Pastor Bujengo ye ayingizzaawo ennamba empya era nga yoyo Susan Makula omukyalo ono ayise mu bingi bazze nga bamwogerera abangi bamuvuma bamuyita malaaya abangi bamuyita bino na biri ebingi nnyo bye bagenze mu maaso n'okubeera ng'ate bamwogerera wabula kino tekinyenyezza ku mukwano gwabwe yadde n'akamu n'akeddagala basigadde bo bagenda maaso nga bugolo n'okubeera ng'ate baagalana era nga kino babadde nga bakiraga mu lujjudde mu kanisa wawa yonna yonna gye babadde bambi nga balagira ddala baagalana so olunaku olwaleero we batyo bagenze ate ne bakola ki ne bakyala wabula ekyembaga kyo tetumanyi oba ddala kinaabawo olw'ensonga nti Teddy Naluswa yagaana ate okubeera ng'akola ki okubeera ng'akola divorce so mu butuufu ky'ekyembaga tetumanyi butya ate we kinaatambula Okukyala kuwedde naye ate embaga yo mu butuufu eyogeza bangi obwama nti ddala eneebeerawo oba tebeerewo kubanga Teddy Naluswa ye yagaana okubeera ng'ate akola ki adivorcinga Pastor Bujengo so bambi congratulations Susan Makula saako ate ne Pastor Bujengo so nga ate munange ebyo tubitadde ku bbali ate ye Hope Shifah munange ono wa surprise kyenajjukirwa nti yaliko eyo mu ggwanga erya Dubai UAE bw'atyo bambi ng'era ekyali kimututteyo okubeera ng'akola surprise era twamulabako bambi ng'akyayidde ku baana ab'enjawulo mu biyumba mwe bakola n'ababuuzaako ne bamunyumiza ku bye bayitamu era bw'atyo bambi n'akola ne surprise ezitali zimu oba endala era nga bwe twogerera olunaku olwaleero bambi waliwo omukyala ate omukyala ono ayitibwa Ruth Nanziri omukyala oyo yayatiikirira nnyo I think it was last year omukyala oyo yataamuzibwa erinnya lye lyayatiikirira nnyo bambi ku internet olw'ekikolwa ekyo kye yakola ekyekisa nti omukyala ono Ruth Nanziri avuga takisi mu ggwanga ate erya Abu Dhabi naye omu ku basaabaze be yali avuga yaleka ssente mu mmotoka bambi omukyala ono gye yali avuga era nga ssente ezo zaali mpitirivu ddala emitwalo 59 egya dola ssente ezo weziza mu za Uganda ziba ssente empitirivu nnyo wabula omukyala ono we yalaba ssente ezo yazikwata ate n'akola ki n'aziwayo mu bakama be era ekyo bambi kyamuleetera okubeera nga bakama be bamutendereza ne bamuwa akasiimo kwegamba bambi ne bamukuba ne mu lupapula lw'amawulire mu ggwanga eryo ate erya Abu Dhabi wabula nga kino bannayuganda abamu bo bakifuna bulala ne bamuyita fala ne bamwogerera bingi nnyo ngera bannayuganda we tubamanyi wabula ate munange omukyala ono ne watandiwaddeyo ssente ezo still omukyalo ono binene ebintu tebiringa bye Uganda nti Uganda ogenda kulonda ssente obule nazo nedda muganda amawanga buli wamu waliwo kamera era omukyalo ono abakwata ssente zo n'ataziwayo ye n'asalawo oba akole obukumpanya bonna omukyalo ono yali ajja kwereetera obuzibu kubanga ekyamazima ne watandiziwaddeyo bandi kitegedde nti yakola ki ti ate ye yabbye ssente ezo so bambi ekikolwa ekyo kye yakola kyali kirungi nnyo nnyini ddala wabula omukyalo oyo si kye ekikolwa kyokka kye yakomako okubeera ng'ate akola ekyekisa wabula era ayina bangi nnyo bambi
bambi bazayamba ono munne namufunira omulimu namufunira ew'okubeera ono kwegamba namuwa ku magezi bingi nnyo bingi ddala bambi byazaakola era nga mwabo bazaakolera ebirungi bambi mwe mwava omuntu omu bambi bw'atyo n'amukolera surprise omukyalo ono ng'amwebaza yamuyambako ate ku nsonga z'emirimu omukyalo yagamba nti yajja musiiwuufu talabika bulungi banne nga bamugeya bamuvuma bakola ki wabula ono ye Nanziri Ruth omukyalo oyo bambi teyamuvuma talina kye yayogera okuggyako okubeera nga ate bambi akola ki amuyamba n'amuzza ebbali n'amuyambako n'amufunira omulimu so bambi omukyalo ono kiragidde ddala nti wa mutima mulungi nnyo nnyini ddala era ekyo bambi kye bamukoledde kyabadde kimugwanira ddala so bannange ekyo tukiyigamu ki mikwano gyaffe nti tokoowa kubeera ng'oyamba abantu abamu bagamba nti abantu tebajjukirawo omuntu newomuyamba biki naye nze nkubuyira nti mu bantu 10 b'oyambye temugenda kubulamu bantu 2 bagenda kujjukira tetukoowa kubeera nga ate tuyamba gwe yamba abantu toyamba ate nakubeera ng'osuubira nti omuntu gw'oyambye naye ayina okukuddiza oba ayina okukuyamba no gwe just yamba buyambi teri kintu kirungi kyogenda kukola kikome ku ggwe oba kyogenda kukola ggwe kireme kuddira tekiriiyo ng'omuntu w'okola ebibi n'ebikuddira n'ebirungi nno munange weebityo mwaba abantu b'ogenda oyamba naawe tomanya muntu ddi w'oli mwetaaga bannayuganda tweggyemu omutima oba omuze gw'okubeera nga ffe tuliwo kwogerera kuvuma kuswaza kukkakanya nno ekintu ekyo si kirungi omuntu oba tosobodde muyamba kale atiisitiko sirika tobaako nakyoyogera naye ogenda n'osanga abantu abamu tagenda kuyamba agenda kwogerera agenda kukugeya ekintu ekyo si kirungi omuntu essaawa eno gw'olaba ng'ali mu mbeera mbi tomanyi nkya kyagenda kubeera oyinza otuuka ate olunaku olw'enkya ng'ogenda bbaako w'omusanga nga yalina okuyamba naye ate okubiseemu akatambi emabega nga ye muntu gwe wavuula gwe wakakanya gwe wageya gwe wavuma otye n'okubeera ng'omutuukirira omusaba obuyambi so tubeere ate n'omutima omulungi ogwagaliza oguyamba ababali mu buzibu kyokola ekirungi naawe kakasa waliwo atajja okola ki ajja kikolera oba kikolera omwana we so bambi bye ate ebigenda mu maaso eruuyi eyo congratulations Nanziri Ruth webale nnyo bambi omutima ogwo omulungi so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ekinajjukirwa nti ate olunaku olw'enkya mazaalibwa ga muyimbi waffe ono omulungi nannyini ddoboozi Juliana Kanyomozi munange olunaku olw'enkya ge mazaalibwa ge wabula nga ate olunaku olwaleero bambi bafaani be bamukubyeko surprise bulabe tunuulira keeki eyo yonna ejjudde $10 bannange kwegamba naye atunuulidde keeki n'agamba mwebale nnyo mwebale ddala ngenda kuba nkulekerako ka vidiyo ke ogende maaso n'okubeera nga ate munange omwewulirako bambi nga yeebaza abafaani be olw'ekyo kye bamukoledde ate olunaku olwaleero nawe munange ng'oli faani wa Juliana Kanyomozi munange nkyamazaalibwa go so okubeera nga ate oba olina ekirabo kye kimuweereze oba kimutwalire munange serebu oyo Juliana Kanyomozi naye nga bonna abakimukoledde beebale nnyo beebalire ddala nkugamba ekintu baakitereddemu ddala ssente ebintu si byakusaaga baserebu gye bali bambi ate abaagalwa Juliana Kanyomozi tukwagaliza amazaalibwa malungi ne advance na wenna mukwano gwange oba olina amazaalibwa leero oba nkya oba mwana wo batata oba jjajja wo basenga oba maama wo oba mwami wo oba mukyala wo mami mwagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu mwagaliza buwanguzi mwagaliza obuwanguzi ate munange mu nsi eno naye nga ngenda kuba nkusiibula fonnaawo kankulekereko ka vidiyo ka Juliana Kanyomozi naye munange ate olabe ekintu kye bamukoledde ate olunaku olwaleero mukwano gwange goodbye fonnaawo toseetuka ngenda kukomawo ate n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala akunkumire atakumira mpeera. Let me show you. There you go. You can call people. Hey guys. Hey guys, I think we're live. Hi. Is anybody here? Okay, I don't see anyone. Okay, there's 4 people here. Hi guys. Guess what? I just wanted to thank you guys for my surprise. I know you're wondering why is she whispering. I'm whispering because I'm at home and the baby's sleeping. But thank you, you guys. Thank you. He delivered a special gift. Thank you so very much. Let me show you. Look. Thank you so much, you guys. Oh my god. Thank you. Like, I don't know how to thank you guys. And I don't want to cry on camera, so I'm not going to cry. But thank you guys. Thank you for being so thoughtful. I don't know how you put all this together
the dollars, but you did. Thank you. Thank you. I just came here to thank you guys. My birthday is not today, it's tomorrow, but my gifts came early, courtesy of Brian Gatheni, who you all know. Sorry? Yeah. Oops, just give me the color. Just the color. I'll show you the words. Oops. Come on, I don't want to put in camera. There you go. Team Juliana. Team Juliana. Have I got it right? Yeah. Thank you guys, Vanangi. So you've surprised me. Thank you. Hi, Karunji, Aisha. Hi, Chris. I'm speaking to Jose. Chris. Shamira, Shami. Daffy Dawina. Maureen Nekesa. Grace J. Bambi Muevale. Thank you. How did you guys put all this together? I don't know. But it's amazing. Thank you. I just came here to thank you guys. I can't stay